kalimu ebikwata ku kijoloto kiki awakula ennume kiki mulimu ebintu bingi jangu ogula akatabo kano ku siringi 50 tukubiriza abasponsa baffe jangu wano ogula obutabo nga 10 kyesi mitwala 5 kinene nnyo ogula obutabo 3 obutabo buno tubugabira abantu ate naffe tuddemu amaanyi tuwandike kijoloto part 2 tulabe nga tutambula kakati olwakadde njagala okubategeeza nti tuyingidde mu bbanguliro lya program awakula ennume naddala mu kanyomero kano akakabiga wano wosalirawo namatovu agenda namatovu asigala sobyasigala nakati ekyapa kiriko oba ali eno ku bwoya bwakyo kakati awo wosalirawo akatundu kano kyekikayisa akabiga Nasaka yogera nnyo tukuwulire kwata endasi y'eddoboozi waliwo ebbaasa mmeka ziriwo 37 ziba 3 londako gy'oyagala sobole kusulamu n'owulira oba ewewuka ogireete nga obuzito bwazo bwe bumu bwe bubanga bwe bumu omwana ono yeddira mutima muyanja ate nze neddira mutima musajja tekijja kuŋŋaana ogugwa omusajja ogugwe muyanja bambi kakati bwe gubanga gutyo bibuuzo biibino yabyerondedde sekamuli kansazzi nga go kagogombodde yabyerondedde njagala otereeze emboozi eno yesebo ngenda zanya erina kubeera sebo ngenda kuzanya obubonero butaano kiganyi tekinnagaana sebo kijja akyatakula omutwe naye okimanyi bulungi nti owejjokolera tali ku luuyi lwaffe kale no yanukula ekibuuzo bakika ki abazina ya Ssaabasajja Kabaka amazina amaggunju abeddira eggunju bwe baba abeddira eggunju ntereezaamu tereza Nasaka beekalanna mubakulaba ova ku kyalo ki abeddira obutiko sebo bwe baba nga abeddira obutiko obubonero butaano kakati wulira kino ndaba n'akamwenyumwenyu kazze mwannyinaze naye wulira kino mpaka baka wa Buganda owe13 sebo oyo Kateregga nedda banguminkirizeemu kano ke kabega k'ebbanguliro lya Wakula Ennume Wakula Ennume amweto amusibye omuge guli tebandeke bw'abanga tebandeke obubonero buganda oyo Ssekabaka Kimbugwe abawagizi obadde obakoze ekintu ani azaala omugga Mayanja Omumbejja Nalwoga abanga Omumbejja Nalwoga mu kiseera kino ebibuuzo byo biwedde tukubuuziza ebibuuzo 12 ogira ogattagattamu awo mu kiseera kino njagala okwaniriza Nsobya George ayingire ebbanguliro lya Wakula Ennume. Nsobya George kwata ebbaasa ogireetere kkojja Nsobya mpozi abendiga baba bakojjabo ate obwedda sinna kimanya ate mwazaala omwana omwana mukakka mubannage mugonvu ng'amenvu naye obugonvu bw'olujegere katugalaba amaanyi oba ddala mwega lino ly'ebbanguliro lya Wakula Ennume osindise mali kuligitira mu mutembeezi kale takibuuzo kino Naabagereka kazi aba muzzukulu waani oba omutegedde Naabagereka abeera muzzukulu wa Muyinga Essama mutabani nze kasitanseka nga bakuwa obubonero mbweyanziza bwe kiri saba nnyo nseke mutabani wangikoje ndeete leeta kale kumirya mpisi n'obuto nga bugenda katugende mpaka baka wa Buganda owe12 owe12 oyo Ssekamaanya
ate kasitanseka nga gwe bakwobonero bweyanziza ogende naye ng'onyede nwedde ate obutagala nga buno omusajja bwe bulemezi bwaleka okulwanira enswa ate ne bulwanira envubo tereeza emboozi eno omutabani owulidde mpulidde ŋŋenda lya ŋŋenda kulya ŋŋenda kulya ate kasitanseka bweyanziza mutabani olaba weesimise mamaanya nakumanyanga neŋŋamba nti bwe nakukwatako ettaano ojja kusiza mu byayi nga taba kino bw'onookita nga manya bino bya kuutiri ne kuutiri ate emese terumaki emese teruma jjinja ebya kuutiri ne kuutiri emese tekolaki teruma jjinja waliwo omulangira wa ankole eyeetaba ku mbaga ya kabaka Ronald Mwera Mutebi owokubiri yaani amannya ge owankole mutabani nno nkulaba akakusuka kulize ko kandize akabaka k'ebbangulu lya Wakulennume nkakiriza mukulu kiganye oba tumukoowoola jjantaase Nabano bagambye atwale ebintu bye saagala ani gwe muleetera ebibigiya wano kale nabato bata mutaasiza ndashida omutaasa mutaase tulabe y'omulangira John Balije abeera John Balije naye tekikwezeza obuliro badde omuyamba buyambi tekibadde kiki ate tewali kyero ate nga tewali kyeronera naye amutaasiza mukubire mu ngalo kuba akutaasiza kale webale nnyo nsobya ekitundu ovudde mu kabiga namatovu obyeganye n'enkulema Wakulennume nga si bibyo kale leeta ebbaasa bino byebibyo kale ewewukamu oba yensigaddewo agambye nti eyo ewewukawewukamu kano ke kabaka k'ebbangulu lya Wakulennume ŋŋenda kunaaba obubonero butaano namatovu obanga ofunye obubonero butaano mpa kabaka wa Buganda owe11 kabaka owe11 ssebo oyo Ssuuna ow'olubereberye obubonero butaano atabuse namatovu kubanga nkimanyi kirinako obumanyivu nkwagadde olowooza tamezza tenalo ameze nasaako n'okuluma namatovu wanjitaata mu Buganda tulina amafumu essebo effumu eriyitibwa omukuutu liba lyakikula kitya kamale gaga nti liriko emitwe 3 kale bw'ogamba nti liriko emitwe 3 awo tofunyeewo kabonero mukulu kiganye liba n'omuwunda wansi nga waggulu lyakulanga akamba akaganda naye toggwamu maanyi wulira kino bakikaaki abakongojja kabaka era bava musiga ki musiga bamusaza nziremu essebo bakikaaki abakongojja kabaka era bava musiga ki essiga linannema naye essebo bambogo bava mu ssiga lya Kayiira nkuba mukisoddemu ogezeeko ekyokubiri sikirinaako magezi kakati tukkiriziganyiza katukuweeyo obubonero bubiri twadde twagala otugambe nti ava mu kika eky'embogo mu ssiga lya Sekayiba Essenge olwanya masajja weebala omulimu twagala okubeeraga abalagateeka TV ekitundu kyaffe ekisembayo ekyabavunkanyi akabiga bwe kityo bwe kifaananye kati manye eyo embalo zitambula mugatta naye naffe wano katubeere ekyapa ani akiriko ani avudde ku kyapa naye awo wonna nga bwe tujja njagala mu kiseera kino tufune munywanyi waffe owa Focus Construction ajje naye abeeko kyatuusaako mu bbangulira ayogereko eri abalabi ba program Awakulennume. Sebo ingini ya Dungu Peter tukwaniriza nnyo.